Amanya gange nahabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Tubadde wano mu kooti nga bawuliriza musango gwa Pretty Nicole gwe representinga era nti ba suspect abavunaanibwa babasindise ku remand mpaka ennaku z'omwezi 3 January 2023. Abavunaanibwa emisango gya aggravated torture oba okutulugunya okusukkiridde nga 3 January 2023. Number 3, awera akasoka ba. Number 5, kigambibwa nti gwe n'abalala bakanakukolera ennaku z'omwezi 8 omwezi guno omwaka guno ensasa mu kiramu Wakiso wakosa Pretty Nicole Eseza w'emyaka 15 n'omutuusaako obuvune obw'amaanyi ng'osuubiriza nti yali ayagala muganzi wayitibwa Lwanga David. Tuli ne maama we era emisango bagisomedde suspect gwe tuyita Kafta Queen era bamuremandinze okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 January wanaakomerawo mu kooti. Suspects bavunaanibwa emisango gya aggravated torture oba okutulugunya okusukkiridde. So bavudde ne tutegeezebwako mbuno ayawaabirwa tali mu kasitode y'abazadde be. How true is this? Era nga mwe bakanso mukozi omuto okula muno maama abeera ne muwala we essaawa zino era yali mu mbeera ki? Tuli bamativu n'okuba nti poliisi egezaako kubudaabuda victim. Victim bagezaako omubudaabuda okulabika nti addayo mu mbeera ze entuufu era bw'anaaba ateredde era bajja mukola ki? Bajja mu releasing. Si musibe lwakuba nti bagezaako mu protectinga naddala ku byatuukako. Kati yo gavumenti kyesinga okwagala oba lwaki yateekako system ya criminal justice kwe kubonereza ye achievement esinga oba omuntu okulaga nti aboneredde ne revenge nti bwe tokkirizibwa kutwalira amateeka mu ngalo. Oli bw'atwalira amateeka mu ngalo era naye abavunaanizibwa abavunaanwa mu mateeka. Therefore amateeka galiwo okukola revenge n'okubonereza such that omuntu abeere rehabilitated addeyo nga tetunaba kukakasa nti yeetusa ku bye yakola nga tetunaba kukakasa nti aboneredde nga awo kiba kitegeeza nti amateeka tegana bafuna lwaki weegali. Naye bwe tunaba tutegedde nti aboneredde ategedde nti yakola ensobi yeetonze okuteesaganya kusobola okubeerawo. Abalala abavunaanyibwa mu musango guno bo mutuuseewa ku kunoonyeza kwonna okuba muno nabo bakwatibwa under custody. Poliisi eri mukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ebakwata era buli omu yenna asobola okuyambako poliisi okutegeera bwe bali agiyambeko balabike nabo nga bakwatibwa. Twagala tunyonyeko ku fayiro eno nadda abavunaanyibwa baliko abantu bameka era amannya gaabwe gaani singa wadde ayagala okwa-identifyinga abantu bano okuyambako poliisi. Charge sheet esoma and others. Kyekitegeeza nti tebarambise amanya gaabwe babeenoonya. Naye poliisi yavaayo nebagamba n'aka vidiyo mwakalaba akasatulatinga bonna bwanga mwalaba ka vidiyo oba osobola obategeera nti be bano n'oyambako poliisi okugitegeeza babo bali to prison up to 30th January 2023. We have been informed that and according to the charge sheet, they have been charged with aggravated torture, and the other suspects are still on the run. Any person with information to help police
in apprehending the other suspects is very welcome. Nothing else.